walo yo mu intention zonna akulaga bamukola ekikola kibi kubanga eddoboozi eryogera lize naye wali mu kukikola tekyamuluma togwa bulijjo naye nga weguba weeguli abantu balina okugustopinga immediate. Abantu batandise okukozesa social media positively kati ekyo kintu kyabagasse regardless of your political affiliation era ate akigezezzaako Mickey Sims not funny bamuwadde fire kyamuguddeko wakitegedde okitegeera abadde yawadde awangudde naye mutiitiizi Ichuli nesigala ku top alone kubanga mudakiika abiri ng'ali mu solo ensonyiwa nentegeera we batalaba taba na ssente balina fallback position. Miki wayiise ali eyo mu fenoni gyatwala production waawano tavaamu naye nga nevertheless owakoze kikujjaamu as a person abantu gwe balabirako oba okoze ensobi kiba kirungi nnyo n'okkiriza n'ogamba munsonyiwe tugende mu maaso. Naye teyayiise vivi yayogedde alina akagiraasi ka papo andikule nengamba bano abaana b'omulembe guno banywa biki yabadde under the influence of alcohol naye bwe yazze ennomo yalabye ng'alumiza abafaani be baki kubanga bali abali mu UAE be balina obulango obulwaninga ku TikTok kati bw'azanya skiti sente zaafuna gye ziva tosobola badduulira naye nga Mickey nkwagala nnyo still but you are not werinnya lye baliyita Mickey Sims no funny abasigo abaana aboogera nga bali under influence of alcohol si kirungi. Mickey olina katiika brand ate wogyewanyisa ennyo ekintu kyofunye bulutiki namba bali abakulaba obamalamu amaanyi olina osigala ng'oli positive gye bali ate ng'oli appreciative ku ki kye bakufudde tojja kuba arrogant just kubanga batandise ogamba unfollow ebyenda ne bimwetokota n'ayingira emmanju unfollow ng'alaba enamba bamukubira screenshot ennamba zeeto so nadda mu senses ze n'ategeera what is important.